nga waliwo ekiseera kituuka ku kyalo ekyo amasaba ago ebiwundi byabwe ne bitandika okukasuka amayinja mu bantu ebyokoola nga bikasuka kuba galinga n'amayembe. Mama aleeta nnika, abaana baleeta nnika, nnika zifuse nnika zijja za lweti kunyaawo wakati kunyaawo onojjukunya ne tukula bulungi mwalingamu nalaba ku miti egy'enjawulo amafumu kale nga waliwo wali obutiiti buno ng'abakazi bwe beesiba kabungi bungi ewaka wafuuka ewaka katuba tukyali ku by'ettaka bakyakaayana munaye ebintu tebitandika okunkuba amakathe byaloganga. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kiramu nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background. Ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya. Buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu. Kubira ku namba zange z'essimu 0756 ne 0783 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oboso kumpita Metani Club Bongo wewao tukomyewo no lwaleero okuweereza tukomyewo okutematema ebyo ebikusike okubireeta kungulu n'ebyo ebiri kungulu nga bulimba obikakkanya olwono Katonda waffe agulumizibwe. Nze nkimanyi nti obumwa bwaffe oba akamwako ekyakatondesa nga kebikula kiri kimu kusinza Mukama, kutendereza Mukama, kumuweera bujulizi na kubuulira njiri ye. Nga tuyita mugumiikiriza bannaffe mu kubakwatirako ayo wali ebinyiga kunyiganyiga ebiwundu ebyo balina ku mitima ne ku mibiri gyabwe emirala ebyafuukidde olunabe
nze nsubira nti ffenna tulituuka ewaka era tuliwangula. Kale Nabongo Charity Foundation bakama baffe abatutuma wano tuli mu kusereka tukozesa art and crafts. Tukola entebe z'omu mahoteri, ebisiige nga bino byetutuulamu n'ebirala ebita ku screen bingi nnyo. Ebintu bino byetukola byetukozesa okuzimba essomero lino twatandise kati ate okubalirira okusereka bloko y'ebyemikono. Essomero twalimaze lyonna tulisereka katugenda kusereka bloko y'abyamikono. Material wa staff room n'ennyimba z'abasomesa twatandise at least omuyiwa noza tubuzayo emmotoka ya 99 emu yakadde kamu, emmotoka za 99 bbiri za bukadde 2.40 emmotoka bbiri. Tunaziwa zijja kwasiso tuyambira ddala okuzimba rooms z'abasomesa wansi ne staff room. Kale nno tuweeyo kalimu gwalina hotel, gwayagala ebisiige ebifaananyi, gwayagala entebe, tuweeyo kalimu. Akalimu ako tugenda kukakozesa okuddukanya obuweereza buno. Twagala tulabe nga buli mwana wa ggwanga tumutuukako, twagala tulabe nga ofiisi eno n'e Kamengo biddamu okujjula abaana nate. Twagala tuve ku kyabaliida be twaleetawo n'otuddemu era tuleete n'abantu kuba no wagazi ate ffe eddembe taffe kuba n'abaana. Twagala tuddemu tuleete abaana abalala wano. Ndoza tujja ssuuka nnyo omuwendo gw'abaana 20 wano, then abasinga bonna tubatwala e Kamengo. Tageti yaffe abaana 200 be twagala okutuukako. Abaana 200 nga nze naawe tubasakira, tubatuukako, tubawagala, tubagogola, kijja kuba nno kya muwendo. Gwalina olugoye lwotakozesa, alina olugoye olupya oba olukadde, gwalina akawunga, omuceere, amatooke, ennyama, ebijanjaalo, buli kimu osobola bitutuusaako wano ne bituyambako okubeezaawo obuweereza buno. Gwalina ekimu kye ky'ekkumi ekyensoso nga nti bannange kankibawe twongere okutereeza embeera z'abaana bano, okubakwatirako n'okutereeza embeera y'e Kamengo kubanga twagala tutuuke mu Desemba nga Kamengo ewedde, then omwaka ogujja tutandika essomero. Nze nkyulira muli nkisoboka singa otukwatirako tutambulira wamu. Omukwano ogwo buli kadde gwe gutuwalula ekisa ne kifuulira ddala omwezi n'obwengula ne tuba wamu. Omukwano ogwo gwe gutufuulira ddala emmunyeenye n'ebire ne tuba wamu, ebbanga n'emmunyeenye. So tupractice ng'okwagala tukubeereremu olwo n'abaana baffe babe ba muwendo. Waliwo agamba nti twogera nnyo mu ntandikwa, eddoboozi lino okulitandikawo abaana bano be baali tutandisaawo. Tetwalitandikawo lwa mboozi zaffe na kwekkusa kwaffe, wabula kuyambako baana ba ggwanga kulaba nga tuboogerera at least babeeko n'engeri gye baganyirwa mu platform eno. So obugumiikiriza nakyo kika kyakusinza. Gwe mwana wa Katonda ali omulokole munnaffe, akaseera kano kagumiikirize era okubeeko nekyogayigiramu kubanga ewataliko tetugenda kuba na ggwanga lyaffe lyankya. Emboozi zino ziggwawo naye omwana w'eggwanga ate yalina otambuza eggwanga lyaffe ery'enkya. So tumugumiikirize bwe tuba tunatandika mboozi zaffe naye tumisizeeyoko ku ddoboozi lye. Byonna byonna tubigatte n'okusinza Katonda waffe kubanga n'enjiri kikulu. Olwo n'emboozi etandike nga tulina ekyomuwendo kye tutaddewo. Weewaawo Niko sanso okulaba. Kale seba nasangula musibubi. Embeera simbi yakutega. Wagenze n'olaba ku muzeeyi? Namulabyeko awo. Muzeeyi kansa amulya? Muzeeyi alina kansa w'amawuggwe. Though nti ekyomukisa omulungi akyali ku initial stage, akyasobola okumaintaininga eddagala. You never know, miracles happen. Nabeera nga asuuka. Omanyi nze bw'oyogedde kansa omawuggwe ate muzeeyi muzimbi? Muzeeyi muzimbi abeera nnyo mu biseminti ate era muntu akasigasigala omwenge. Kuba mabegako awo bwe nali nkula mama wange wamala okundekawo, muzeeyi yafuna nnyo diploma kuba naguno gwakatafunanga mukazi. Era yakazaala omwana omunze taddangamu kuzaala. Bakuzaala omu? Banzaala omu. Kati yafuna depression yawo yatandika omwenge. Era yatandika omwenge awo tiyavaawo
kwe yasigala ne buno gye buli tuli awo tukyatoba naye tabanga ku mwenge gwabeerako toli musanga na mukazi kwegamba ye ebintu bibiri awo ya bitankatanka. Maama ono byali biki? Maama wange yali biwanvu kuba nyiza n'okugamba nti ekifaananyi kye ku maaso si kye kifaananyi ekiri awo kyennina ennyo ekinene kuba maama gubadde ogw'omwaka oguwedde nga gugwako nagenda ne mulabako namunoonya ne mulaba naye nga nkuze tuuka wano mbadde nga simulabangako naye ate nga gyali mulamu at the point nti nagezaako no communicatingako naye ne munoonyako kuba we nali munoonya actually mu kumunoonya wano eno nga njagala kumulala natandika omunoonya nga nzijuka nali mu senior 1 nali nakawuka eyo gye nali nsomera essomero bali bayita gondani Kanani gye nali nsomera ne munefuna essimu ye nagijja kusenga wange omu ne mukubirako nenjogerakoko naye nga mulaga njagala mulaba oba wabasobodde ajja akole ki ajja ndabe kati ngenda ova kusomera mu holiday ntuuka ewaka nembuza basenga maama yakkiriza ngende mulabeko oba yakkiriza okujja okundabako ne baŋŋamba maama wo yagamba woba ogende tuba tukutwalayo okumulaba tukutwalireko n'ennyama gy'onaalya tayagala aliisa mwanaye bubi kale ekintu ekyo kyannuma nti kuba by then we nali mu senior 1 ndowooza nalina emyaka gyalinga 13 awo yalinga mu 13 nalyoka yogera ebigambo ebyo nesooka kikkiririzaawo nenziramu ne mukubirako ebigambo yaŋŋamba byo byennyininyini byammalamu amaanyi ng'alinga atanfaako kwegamba ng'alinganga atambala nnyo. Ekugamba bigambo ki? Namukubira zadde bali babigamba baana baabwe. Namukubira ne mugamba maama nabadde njagala ojja ondabeko oba sekyo nze nzijje nkulabeko basinga banaabanzikiriza nangamba nti kati nikolaba siina bulungi ssente ne wakati wali bulungi kyakulya ne mugamba tiwali buzibu nze niwe nzija kwasigenda kusulayo nzije just niwe nzija dakiika nkulabeko tubeere nga twogerako ne mugamba maama nze sikumanyi nawe ofaanana n'eddoboozi lyo sirimanyi nkuwulira guno gulinga gwe mundi gwange gusooka okulaba omuntu eyanzaala kyamalamu amaanyi ku myaka gye naliko nina ekintu ekyakula mu mutima gwange at first kuba obukyayi bwajjirawo obukyayi bwajja nembeerawo nga maama wange natuuka ekisaala ne mukyawa basenga bange ne baŋŋamba ndowooza olaba bulijjo bye tugamba maamawo kati maama oyo nembeera nga ndi awo ate nga ne basenga bange baneeno kuba okutuuka okubagamba banoonye maama nga baali tebakifaako nnyo nga nze yabalemerako nga nkyali mu mikono gyabwe nimbalemerako ne bagamba senga njagala kulaba maama wange yakulaba maama wange kati maama yamala okwogera ekyo bo ne babiviirako ddala ate nabo redi nali soogera nnyo bulungi nabo nga ewaka we nakulira nga tulinganga bamagye kola kyolina okukola oba ogenda kukola ki kola kyolina okukola tetutwadda nkaawo obudde ntufuneko obudde nnyumyeko nabo nedda tebwalingawo so kati maama wange amala okukola bwatyo mwine kinsigalamu nga kimpisiza bubi kati bamaliriza senior 4 mbeera maliriza senior 4 awo ziramunoonya ku maama wamutima gunnumano nga mbaga ndabe ku maama wange kwa by then awo nga mbeera nnyo mu scriptures union kusomera eyo twalinga tusaba ekigambo nga bakitubuulira so olunaku lwe babulira ku muzadde then I was like tekingasa kubanga ngamba nalokoka nga nkyalina obusungu ku mutima nensalawo nziremu noonye ku maama nenziramu nenoonya kati neddamu awo omunoonya fortunately mu kunoonya contacts ze nenzija nengwako ku muganda wange omuwala waliwo omukulu wange basooka ozaala naye tebamuzaala mutaata wange si wa taata wange mukulu wange oyo yali muwala nenfuna contact ye bwe nasooka okufuna nenjogera naye naye ate bo basenga ye baali bamanyi nti gyali naye ate nga tebanzikiriza kukola ki kumukugana naye era contact yo gifuna najijja mu simu yasenga nga tamanyi kati njogera naye bambi we nayogera naye
yatwala obudde bwe najja nandaba nangamba niko bulijjo nkunoonya nempulira muli essanyu nga ndabye ku muntu gwe nsobola oyita muganda wange nga bulijjo nkunoonya mbadde nga yeeyo biki nemugamba twali buzibu bamuyita Sise kati nemugamba njagala kulaba ku maama nangamba maama gyali eyo naye maama byali biwanvu nangamba maama yazaala abaana bali 5 tuli abaana 5 buli mwana ne taata we kati wali baganda bange abamu actually nkyali mu process kuba kati sofa nakamanyako abalala 2 tho sinabafuna budde genda balaba bakyali ku masomero eyo basoma njagala genda yafuna obudde guno omwaka nga tegunagwako ngende nabo mbalabeko nangamba abaana 2 buli omu ne taata we kati agenda okumbulira nga n'omwana asembayo kuba omwana asembayo abaana 5 nga nange mbalidde ku aba 5 buli omu ne taata we nangamba ate abaana abo teri gwabeera naye teri gwe yakula naye tuba nakuza omwana we nti mukuziza teri ekinene nnyo omwana gwe yawangalako nabo nnyo bakoma ku myaka 4 kati waliwo omuto asembayo bangamba waliwo omuto omulenzi asembayo lowooza kati awezezza emyaka 2 era naye tamwina si yabeera naye kati tutuuka mwaka ogwo oguwedde nziramu ngamba ekimala kanabe ku maama wange wanaafa nga simulabyeko kigenda kundeka kino omugugu kigenda okundekera ku mutima gwange ngamba kagende mulabeko nekwatakwata bukolokolo nengenda yabeereyo mityana bayitawo mwera mukadde akalo bakayita mwera mukadde nekwatakwata nentambula ngendeyo ndabe maama nzaala fortunately natuuka kaalo nemusiŋŋaana naye embeera gye nasangamu maama ng'ekaabya amaziga maama nga munywa mwenge maama nga alina omusajja gwali naye naye ng'omusajja gwali naye amusinga emyaka nga maama yasinga omusajja emyaka nga wabeera wonna wasula nga kale nga tewasanyusa nga maama ayogera olyaye nga wanatuuka nangamba gwe Niko kyekiriwo omwana nengamba nali shocked nengamba ekiki ngamba ono maama ng'ebintu bya maama biri awo ekintu ekyo kyandeeta amaziga ku mutima nengamba oli nendabira ddala nga there is something ekitali kituufu nava mu byokunyiigira maama embeera gye namusangamu yokka yeyandeetera nengamba oba kiki muli nendabira ddala nga alina ekintu kyali mu kulwanisa nsaba nnyo Katonda ebintu ebimu nga saagala bintu kati maama namala omulaba nenvaayo kuba nasulayo nkeera ku makya nemusiibula nemugamba mama nkulabyeko kangende tulina bingi bye twayogera awo nga mbuuza ku taata wange biki awo alina byambuuza kati mama wange nemubuuza maama banzaala ddi kuba nze nkuze tuuka wano nga wondaba simanyi birthday yange entuufu kwe banzaalira era abafamily wakati bagimanyi tebamanyi lunaku lwe nazaalibwa n'omwaka gwennyini gwe nazaalibwamu bagutankatanka kati nina gaps nga nze omuntu mbulamu bwange zineetaaga fiiringa naye ate newe nanditandikidde source weŋŋambira nti mbuwana eno kale kantandikire wano tewali amanyi maama tamanyi tata wange ye tamanyi obvious case abasajja tebatera kujjukira nnaku z'abaana baabwe ze bazaalibwako era ekyo ye muzeeyi musajja saakunzenza nnyo kuba ye yaŋŋamba omwaka gwe yali agujjukira kuba nze fasiboni yajjukira omwaka naye ddeeti tagimanyi kati mbuuza maama nga tamanyi basenga bange nababuuza nabo baali awo batankatanka kati nembeera awo mu nsi nga ninganga gwe basulamu obusuuzi ninga famire gyeri abewaka gye bali bulungi nnyo basenga bakojja okuleka ku saidi ya maama kuba maama wange Munnarwanda zijjukira
yaŋŋamba bo bava e Rwanda. By then waliwo eyo genocide yaliwo e Rwanda, yali muto nnyo. Ne bajja wano mu Uganda, ndowooza yalinga wa myaka yaŋŋamba yalinga wa myaka 6 awo. Genocide yaliwo, that was mu 1994 waliwo genocide eyo. Najja ne bajja kuno, ne batuuka wano eno ne babeerawo. Nalaba taata wange aŋŋamba, yalaba taata wange banzaala, bagenda okunzaala, yalina emyaka gyali 12. Gyali 12? Nedda 12 gy'emyaka gyagirako eno. Banzaala nga yalina emyaka 17. Najjukira sinze mwana akola ki? Asooka. Yalina emyaka 17. Kati muzeeyi wange aŋŋamba yali awo mu myaka 20. Baŋŋamba yali akava myaka 19. Kati mukavuyo ako bakola ki? Banzaala. Nate ng'olwedde waliwo yasooka Sise. Bakuzaala maama alina 17. Banzaala maama alina 17. Sise akusinga emyaka nga? Sise ansinga emyaka giringa 2. Giri 2. Sije emyaka gyansinza. Bamuzaala maama alina 15. Kati simanya oba bamuzaala wa 10. Era kinda kuba definitely kuba yali wa 15. Kati taata wange agenda olaba maama wange nga baali balina enkolagana ey'amaanyi nno. Kuba taata wange yantuusako n'aŋŋamba teri mukazi gwe nasinga kwagala nga maama wo. Taata wange yali akola ng'akola mu Kisenyi, naye ng'alina muzeeyi wange jjajja wange nga alina amaka manene awo e Kabalagala, era nga yakola nnyo erinnya baali bamuyitanga Kyasanku. Kati taata afuna maama afuna olubuto. Taata ateekateeka okugenda okwanjula maama, naye ng'abeewaabwe tebakola ki? Tebaliiyo, tebamanyi wakubajja. Kati amuleeta eno ewaka, bannaayo ne mukyala gwe ngenda okubeera naye. Bamwaniriza bagamba kale. Kati mu kumwaniriza babeerawo, naye nga maama bw'alinamu emizeezeze egy'okubaliga. Babeerawo, bamukoledde bizinensi, bangulira n'ettaka nga nkyali mu lubuto, baguze ettaka bamutereddewo ka bizinensi. Kuba taata wange yali musajja mukozi nnyo, nga jjajja wange akyaliwo. Jjajja wange omusajja ne jjajja omukazi nga beesunga nnyo okundaba nga basanyufu nnyo, bagamba mwana omuzzukulu. Kati unfortunately muzeeyi wange omusajja afa. Muzeeyi wange omusajja mu kufa, era mu ogwo omwaka gwennyini nga tebannanzaala, waafa yalinako baganda be baneena abaali basigalawo, nga taata wange ne bagamba asooka alindeko sika. Kuba muzeeyi wange jjajja wange omusajja yalina ebyobugagga nga bingi, yalina ettaka ddene nnyo e Kabalagala nga alinamu amaduuka mangi, bizinensi nnyingi. Ne bagamba omwana tagenda asobola bimanaginga, ne bassaako omukuza. Omukuza yali muganda w'ono jjajja wange eyali omuto, mukyala oyo gy'ali nakati. Kati bamussaako ng'omukuza. Akaseera keetooloola banzadde, naye bagenda otutuuka okunzaala ng'emmaali yonna mujjajja wange omusajja gye yaleka, ono gwe balekawo ng'omukuza yatunda emmaali n'agenda ebweru. Bwe yagenda ebweru, kuba bo baalinga batunda nnyaanya, balina omudaala nga byenfuna si balungi nnyo, ng'atunda omudaala ng'ate batunda bakola omwenge. Kati bagenda ebweru, wagenda ebweru nga amaze okutunda wano ebintu ku bino balekawo. Kati ng'ebintu bikyaliririkokko, muzeeyi wange baddira, balina boys quarters ze bamuwa gyali mizigo, zaali roomu 3. Ne bamugamba asooka akwateko ezo agire nga amanaginga ezo. Wanaatuuka mu myaka egibalaba nga asooka okumanaginga n'ebino ebisigaddewo ng'abikola ki? Nejjukiro no ku bino yali amaze okutundako n'agenda ebweru, era ng'amatiza ekika nti bintu bino ntunze naye ngenda kuzzaawo kasita bya muganda wange. Watuuka ebweru ebintu bisooka ne bikalubamukko, nga batunda eno ebintu nga waweereza ssente ebweru. Kati batunze ebintu paka we byaggwaawo. Bimala okuggwaawo, eri gyali atandise okufunamu ku ssente, ebintu bitandise okutambula, ebweru bitandise okutambula. Kati nga yalina wano abaana bye yali azadde, katandika okusombako omukoomu. Bw'ateekayo omukoomu nga batwala ebweru,
bagenze ebweru. Kati waliwo mutabani we yali asigadde. Mutabani we yasigadde actually gwe nakula manyi nga taata wange. Kijja kitya. Taata wange ono atandika obbeera nange. Wali kati mama wange ono yalina emizigo nga nagamba egy'okubaliga abaligadde nadde eri bafunamu obutakkaanya. Nno ndi wa myezi 6. Mama wange alekera taata wange amunsuulira. Taata wange agenda okudda kuba yansanga mu nnyumba. Mama yandiseewo nga nkwata bulungi nja kubeera n'omwana wange. Tubeerawo bitandika okufuuka tight, emirimu nga mingi. Taata anzirira ankwasa jjajja wange. Waliwo jjajja wange, waliwo baganda abawala bamuzaala nabo basenga bange. Kati yali abazaala maama baba ali bagatta taata nga tebagattaani. Maama yali abazaala jjajja wange oyo nasooka nembeera ewa jjajja wange oyo nga ngenda nenkola nga jjeero eggulu nandabako. Some memories nzijjukira kuba nabwe nali wa myaka ndooza gyali nga 2 nzijjukira. Ntandika ku myaka 2 ntegeera nga nine jjajja oyo ngera mwagala nnyo jjajja nga jjajja buli kimu jjajja nga mpeka ku mugongo nga tubeerawo mu kisenyi. Kati akaseera katuuka jjajja alwala nnyo. Taata wange anzijayo ankwata antwala eno ewoono jjajja gwe balekawo ng'omukuza mu maka amakulu. Omwali mubeera mutabani we kuba wamala okugenda ebweru mu maka yagaleka mutabani we kati gwe nakulanga manyi nga taata. Kati mampeza emyaka gyali 2 n'ekitundu nga ndi so sharp banteeka ku ssomero. Tandika osoma. Taata wange naye ng'ali eri akyayiriba. Kati taata wange yalinga akola. Lumu emaali yagenda nekwata omuliro. Waliwo sage yaliwo mu kisenyi awo obutale bujjanga bukwata. Emaali yagenda nekwata omuliro yonna nadda ku 0. Kati wadda ku 0 agamba ono jjajja ow'ebweru bw'ayita senga gwe balekawo ng'omukuza naye emaali yange egize. Senga amugamba nandikuyambye naye obuzibu bwe buli omwana we alina okukola ki? Okusoma. Kati kasooke tujjire ono omwana asooka asomeko tugenda kulaba engeri gye tujja okukwasaganya naye nja kukwasaganya. Nze yabeerayo ng'akola. Batandika okuntwala ku ssomero ntandika osoma. Kati ewaka wano eno we twali omusajja yaliwo gwe nakula mpita dadi yaleeta omukyala oyo gwe yaleeta baali tebabeera wala nnyo naawe baali bamuzaala wali si wala nnyo naawe. Kati omukyala waabeerawo ewaka naye ono omusajja alinamu engeri y'embaligabaliga nga omanyi abantu abalina ku ssente munaye ekituufu mwebali abeekutte obulungi naye it is a common practice. Nze bantu abasinga bensinza okugulabamu bagaga ate emyaka gyali kyali gyakivubuka nga obvious case mulimu ebitundu amaka baganda mwe bakwebakirangako geego gennyini omukoze bulungi nyo tutambule kuba mbadde njagala kubaako nakyendi geego gennyini. Kakati tubeerawo ewakaawo kyalo yatandika okukola ebintu ebisobola okukuuma omusajja ono. Baleesenga abakozi ano omusajja yendanga n'abakozi ffe nga tulaba. Omusajja ono amaka gano gwe wayingira waliwo yambuuza nti naye ndiko yayingira ati amaka ago mwe bamukozesezanga abaganda bebamwebaseeko munaye wali waka wenyininyini waka musaayi gwaffe. Kakati mukyalo oyo atandika okuleeta amalogo ewaawe waka baali bamuzaala nkugambye nti wali walinaanyi baali awo kanemu okwatuliza ekifo kuba kiri awo obudde bwayisa. Twagendangayo oluusi yatutumangayo mutwalire ku maama bineero alina maama we yalina endwadde ya pressure naye nga tutera okumutwalira ku bintu ku bibala oluusi tubijjanga eno ewaka nga tubitwala eri nga tumaffe era baga mugende emmanga kubanga twalinga waggulu bonga ewaka nga bali mmanga otambulira akatemero katini. Munaye balinanga emasaba ewaka ewaabwe maama ono omukyala yali wano ewaka samuyitako maama twamuyitanga maama Kathy kuba muwala we omukulu byesooka okuzaala mu maka ago bali bamuyitanga Kathy. Kati balinanga amasabo ewaka kumanya gali amasabo gaali g'amaanyi era abantu atakkiriza mu ddogo mbasaasidde.
nga waliwo ekiseera kituuka ku kyalo ekyo amasaba ago ebiwundi byabwe ne bitandika okukasuka amayinja mu bantu ebyokoola nga bikasuka kuba galinga n'amayembe nga kasuka amayinja muba muli awo nga muli amayinja ng'ekyalo kyonna kyonna kibamanyi aye no balingana mu kibuga kuba basagadde kwatuukirizaawo nga amayinja gakuba ku mabaati amayinja amayembe ngakasuka amayinja kati abantu balowooza nga abaana be bakasuka amayinja era lumu batukubako emiggo tefe nga tubagamba era nga amayinja we gatandika okuba fena nga tudda mu nnyumba n'abantu abalinanyi badda mu nnyumba baleetako kolumu abasaawo omusibe nga bagakwate biki ebintu ebyo byokka saabitegeera bulungi nali muto saabiwa nnyo focus kaakati atandika okukola ebintu kati lumu baleeta omukozi ewakaawo naye nno nga naye tagenda mama Kathenga oyo nga agenda addira eno saga akwatuliza linnya so nga buze wangamba nikuguma kwana gwe mtu weka kwenye nisobola okugamba omuyitiramu kuba n'embeera tabuse nga olina emyaka emeka I guess ndowooza awo nali ntuuse nali mu topu nali mu topu awo nga topu myaka kati bali myaka 7 nze jjukira natandika okusoma ku myaka 2.5 kyemanyi nalinga myaka guyinza okuba nga 6 mukaaga oba 5 kwanzi natandika mangu osoma omugamba mwana embeera etabuze nfa obulumi nali nga yeka muteekwa ensobola okugamba kati ekintu ekyo kyabeerawo okumala ebbanga omusajja ono gwe twalinga naye ewaka bambi ye nja mwebaza kuba teyaliiko mubi mu bulamu bwange omusajja ono yali omwana ono jjajja wange oba yali senga wa taata wange yali yazaala gwe twatubeera naye waka bambi teyalinga mubi kati ng'oluusi era waaba agenda kuba awakaawo naliwo n'omwana omulala omwana oyo omwana w'omu ku bajjajja bange era abaali baganda bajjajja wange so omwana oyo twakulanga naye wakaawo lwakuba ye embeera ye okusinza ku muloga gali gagenda maaso n'ewaka yalina omutwe munafu byamukwata yalina okusoma ye teyasobola kusoma kuba twatandika ffenna okusoma naye nagenda otuuka okusoma senior 4 ng'ali mu P7 omwana ono gwe nasanga omwana nenga wamusangawo asamusangawo kuba nzijukira nali n'akajja naye ne bamuleeta kakati omwana oyo ye bambi nga naawe wajja naye bwe yajja naye ye amaluga gali waka okusamira sitaani yali ewaka byebyokola byasanga omutwe gwe nga munafu ebimusengamu yabeeranga awo oluusi nga yeesesaasesa mubeerawo nga yeesesaasesa nga mu kirasi talinamu yadde akatula kuba yajja mulamu bulungi nze namuleeka ebibiina nga 5 omuntu gwe natandika naye kati kyomanya yasemba emirundi 5 nemulekera ddala kati twabanga naye waka katono omusajja gwe nayitanga dadi naye ng'olumu aba agenda atulekera akasente biseera yatulekeranga nusu 5 nga 5 biba bingi katugula butofi sweet butter ekereya walinga bubiskuit obwalingako kadola akachina nga bwa round nga buli mu flaga ya Uganda oba obujjukira katukugula simba wakati lwaki yabibalekeranga ebitaano ebyakizuula nti omukyalo n'abayisa buye waka kati kira kandowooza yali akimanyi kubeera yazitulekeranga sente tugamba nga temwogera sente zammwe zibabeeremu ezo tudde wano omuvubuka ono ebintu bye byamukwatanga mu nju eyo byamuyisanga kati ye tebyamukwata nti mpijje bimukube wabula embeera zatandika okukola ki yazontoka ba akyogedde bulungi yazontoka batakula atanze okuyiwa endusu amazzi agaganula gali awo bwatu miraku nkugamba nga miraku ng'asobola n'okubeerawo neyeepamira alina ekiseera kyatuukanga neyeepamira kyokka nga ye muntu yekayeka yali brother wange gwe nali nkale kwegamba kuba nze saako na baganda bange nakati muntu gwe nkuze mmanyi nga muganda wange miraku emandwa zamwanguya kati zamwanguya munaayo so omukozi ono ebintu byakola byonna nembeera nga engeri gye nali omuto nze ebintu ebi natandika otegeera ebintu ebimu ku myaka emito byesanditegedde muli nembeera n'obwo obulumi nga ndabya ddala wakati banjagala kati ekiseera munaye kituuka oyo omukozi naye ne bamugoba kati omukyalo ono yalina muganda we omukyalo oyo wewaka yalina muganda we oyo namugamba jje katolonga nkuzeemu ndowooza ntose mu P3 yali P2
nzijukira yali pitu kuba nasomeranga awo ku Nabweru Parents awo ndowooza nze omu ku baana baali basinga obugezi era olumu nasomangako nga tisasudde fees ng'olwokuba nali mugezi bampanga uniform omusajja mujjukira omusajja ayitibwa Mr. Damulira Ronald yali director waffe yalina mukyala nga amuyita Margaret yali atusomesanga Luzungu kati ng'oluusi bampitanga insight yange engeri gye nnakolangamu ebintu kuba nze njagala nkubuulireko namalako ttaamu zaalinga 2 nga sisoma ngeno waka bansindika okugenda ku ssomero naye nga sisoma naye ate nga ttaamu mwaka ogenda okuggwako nga nkulembedde abantu oba ttaamu egenda okuggwako nga tukola ebigezo kuba ebigezo bye nagenda nga nembikola nga tukola ebigezo nga bakulembedde kuba nakulembera nzijukira nakulembera okuva yali P1 mpaka kyali kyakutaano kweri essomero kwa mukibuuna tuka mukyokutaano nenvaayo omusaayi gw'omukazi mubi nnyo gwa muzizo n'ogukwatako obukwazi kati netwakwata kati on top of that nokwata empale ze n'ozooza kati nga buki eyinza okuggwako najja nakuwa nusu ebyo 2 nagamba njolezaako nazikwata zonna ate ng'olina ogikunya wakati awo abeera waagubye ogikuuta etukule nayoza empale z'abakazi kati no mama Kathy nga tategeera kigenda maaso waka nga naye oluusi olumu waliwo waakuwa nga naye waliwo oluusi waakuwa kwadde peti yakwadde ennika zaabwe bisi byonyumiza byebyo that's to life ebiseera ebisinga abantu omutulabanga tutuuse mu mbeera ze tulimu tuyise wanene ono omwana wakuwadde ikatonensenesa erimu abantu abasaagirira ate nga ekisinga okwewuunyisa nti no tebyantukako nti oba nali mu maka maavu oba wendi tebammanyi tebanninaako Luganda oba ndiki oba bannonda bulonzi nedda bituuka ewaka ebakumanyi maama abaana bunanika babaziba wamwe mwozi nkwate mwozi abalenzi taata nga tabimanyi nga tona nangeri gyosagenda kimugamba kwaffe by then twali tumanyi nti nakibi oba mwali babaluga nali simanyi jjukira myaka 7 myaka 8 tolina kyomanyi ng'omanyi nti buli lugoye omuntu alina oddukola ki alina oddroza taata ono bwe yajjanga actually yakomangawo kye sayinanga nnyo mboozi naye taatawo yakujjanga amenvu twakuzaalira ddala tewamugambanga saabimugamba kuba nze natuuka ekiseera nga ndaba naye ate ngenda mwongerako pressure ya bwereere atandise okunywa omwenge naye atagala agwa ku kkubo ati yatagalanga naye he was an addict nga anywa omwenge tudde wange maama aleeta nnika abaana baleeta nnika zifuse nnika zijja za lwedi kunyaawo wakati kunyaawo onojjukunya netukula bulungi era bati yatukudde baggamba kugenda kugubya empale zange lwaki zasaze omusajja gwavudde mu bulungi kati oluusi neziba nga sizibavudde mu nsonga zino za bulijjo zayambala wiiki njuga twayuzanga nnyo olw'omukaaga olwo n'olwokutaano wiiki eweddeko nga nkuwa engoye ze nga n'engoye ezo nazo azireeta nebazikuwa n'ozuuza naye nga tubeerawo etyo kati omuwala ono gwe baali bayita Diana one time twavanga ku ssomero kati kuba nzika twavanga ku ssomero Diana nga yanjolezanga uniform kangamba agwe toyoza kakwata uniform yaye nga mirako yeyeyoleza kwata uniform yaye nga ajoza bulungi kati olumala okwoza nga mpe emmere nga ntwala mu ruumu yaffe mu ruumu eyo mbeera eyo nga muzanya bintu bye n'abaana nti ng'omanyi abaana mukola omuzannyo tuzanya tebyalinga byamana tata naye twabeerangaawo nga waliwo omuzannyo ogwo embeeramu nga muzannya mwesindika omuntu omusindika ava ku kitanda agwa kuba twalina kadde kati nga alinnyo ogezaako omugoba omwana omuto byombeeramu naye lunaku lumu nga tuzannya anzigyemu empale azzi ku bitundu byange ebyekyamatandiso bikola ki binuuna kati nga omanyi Diana yali mukulu by then kuba I guess she was something like 17 years nze nali nkyali kuyoza nalina emyaka nga 7 awo nze nali sinaweza myaka 8 kati abikoze
Ebitundu byange bisituse ze simanyi it is normal ebyaddirira awo ekintu kyekikolera okumala ebbanga holiday number ate yalaba nnaku kati holiday number myaka 17 yayiwa myaka 7 alina emyaka 7 Diana yali mukulu kubanga n'amabere gavaayo nga gasuna dda nga tubeere nga biraba kati nze nga simanyi kigenda mu maaso nali simanyi kigenda mu maaso era mpaka I remember like one time yabikola nenkaba nemugamba nze binnuma nga alina engeri gyagayulagana amagulu nga mpulira amagulu gannuma ze gannuma naye Diana kiseera kyatuka ne bamugoba ewaka yalina abalenzi byali byabalenzi awo yalina abalenzi byali akukuta nabo ne bamugoba ewaka kuba lumu yaleetangako n'abalenzi ewaka ne bamulaba twalinawo kamera ewaka ne bamulaba nga ayingiza omulenzi kuba twalinawo kamera yali mu ddiiro nene wabeerewo ekikomera munaye Diana bamugoba kati webamugobye agenze omwana omulala yali Kathe omwana yali mwala wawe omukulu Kathe oyo ekiro kuba twabeeranga ekiro mu ddiiro nga mulina okulinda yali nannyini maka Senkulu akomewo yakomanga saa 6-7 kati oluusi ng'osumagirira muki mu ddiiro kati omuwala ono yajjanga ekiro omanyi nga webase mu ddiiro webase mu ntebe webase wano ogenda ozizukuka nga ovudde mu sitting room oli mu ddiiro lye batuulamu naye nga toli mu mpale nga toli mu mpale yo eno empale gy'oyambala nga wenyambadde empale ngenda zuka nga siri mu mpale kati nga ngo weebuuza kyabadde ekyatunavudde nti eri mu ddiiro jjukira otulo tuneeno twamaanyi nga akujja eri weyakwaludde n'akuteeka eno kati nga mubeeraawo munyumya nga mubeeraawo munyumya muba muli mu kunywa kyayi munyumya ng'abaana munyumya nga gyakugamba gwe weebaka nnyo naawe nakugjeyo kati oluusi twalinanga omuze ogwekolako effujjo oluusi nti mwewandiikako omuntu nojja n'omuwandiikako n'omukubako obugundi n'omusigako kologeti amanyi effujjo ly'abaana kati ye nga ajja yiwaana akugjeyo nenkugjamu empale nga namugamba naye njazuukuka njazuukuka nange mbeeko kyenkola sikwejjamu mpale ng'omugamba nange njazuuka mbeeko kati kyetwateranga okukola ebiseera ebisinga nga oluusi okweka bulangiti y'omuntu kati yaleeta ejemize gy'okweyambula yagireeta munnange one time I remember yali Sunday tumaze okulya emmere actually nga tunagirya ku makya bagifumba mama we yafumba mama we afumba emmere omwana yajja n'ekijiiko nabba ku muceere kati bantu magenda otabula amata g'omwana ogase mu nnywanto nzija otabula amata g'omwana mala okugatabula bansanga mu fumbiro ntabula actually yansanga ndi nakunoza ku sukaali nakwata ennyanto ningeyiwa waneeno oba gookya nemaneno ngamba kati sukaali anoze ajja abikula ku muceere bagukubyemu ejjiiko naye nga nze nalabye Kathe yakoze eki yalidde omuceere bakubanza emiggo kandi amugamba bannange Kathe yalidde omuceere Kathe nalabye Kathe agamba mulimbe wano mwe bakwata mu mmere bankuba emiggo kazi kankuba emiggo n'agenda mu ddiiro n'asikayo faani n'agisikamu ati omukazi yali agulidde omuze gw'okumenya faani kwatwa baleetanga faani ate ziri faani zavanga bweru nga ziina kebe ŋŋumu naye nga wanyiiga ati ku faani kwajja n'agikulamu muzibu gwakwonoona asooka akuba gwe waya faani zaali zamubeerera ki bazimuwulikira bubi ziwuuma bubi ebyali nga bye batukubisa tekiniki ye kati Kathe ono okujjangamu engoye teyakozesaako zisimanyi byatuukangawo kiro tokinawo ojjukira lunaku nga kkozesa sibijjuka ekintu kyenzijjukira waliwo olunaku lwe yajja yaŋŋamba alina kyayagala tukole emugamba ki najjayo ak'olukumi maama twalinanga obwolukumi obwalingako omusajja akutte enkumbi alima bannange nga olukafuna oti n'okateeka mu nsawo manya ku ssomero kuba lanchi yalinga ya 3 nga kuliko obumonde n'omuceere then nga bakutera ku kasupu k'ennyama n'ebijanjaalo ku ssomero gye nasomeranga kati naŋŋamba sente zineeno njala zikuwa nina kyenjagala nawe njagala ontakuleko
kyegambo kyakozesa kyenyini nga wenkyogedde konze kale munaye tutuuka mu kisenge twebika bulangeti kati atandika okunkiisinga nze okunkiisinga sibikola ki sibimanyi omutima gwakuba omukozi guli yakuyigiriza oli omuwala Diana Diana naye yankolanga birala kati full package nvaayo nzuluka mu kisenge mugamba Kathy bino byetukola bibi babitugana kwaffe twababanga TV nga bagundi bana abaala betwaberanga nabo baletanga TV z'ekigundi ezo filimu z'ekikulu 18 and above zijukawo ka filimu bakayita American Pie nga babireeta n'okuba mu nnyumba bashootingiranga mu Kinaakuka ffe nga tetumanyi mu nnyumba omwo abawala abanefujju baleetanga abagundi baabwe ne bashootinga videos kati ng'ebisinge byonna kamooli bakazibikire nga tulina woolingiriza kulaba bali abaana b'ewaka bakolanga ebintu kati munnaye nga tumugamba Kathy bino babitugaana ffe kuba nabirabanga ku TV nga bituuka batubaga muveewo olusinga ne firimu abagaano gira nga tumanyi bakifirimu ezimba tugaano ziraba munnaye kati ne tubeerangawo bwe tutyo Kathy ye ogwo omuze namuloopayo abadde ankiisinga Kathy omukolo namuloopa nzijukira waliwo jukira awaka ono omukyala ayinanga family ez'enjawulo jjajja oyo yalina batabani be ab'enjawulo omulopa Kathy andi bubi Kathy mulopa waliwo abaana bana abalenzi amu ku batabani ku baana b'oyo omukyalo oyo jjajjaye yalina abaana bangi kati nga mulimu abazzukulu kati Kathy mulopa ku abo abaana ndowooza ensonga ne bagitwalayo omusajja Kathy nekikyuka so ewaka awo twatuuka ekiseera nga ti survive for the fittest ono jjajja yali amaze otwala abaana be bonna ebweru ng'oyo yasigaddewo Kathy ono yasigaddewo munnaye twatukanga ekiseera nga tulina ebintu ebitakyalya bulungi ne tufuna omuzigo okubba ebintu mu fridge miyembe ng'egyo balese kayembe nga mulya nga amata kwaffe twanywa kyayi mukala amata nga wegali naye nga amata ga mwana temulina ganywako ne tunywanga amata kati nga bakusanze mwabbya amata kiboko okuba kiboko ani anywedde amata agasigadde mu bboto wanyumiza ati nga mwalingamu n'embwa mu kikomero ekyo nga zo zirya ennyama bazireetera ennyama naye nga mumulya maluma mukyala yakolanga ku restaurant nga azireetera ennyama kati oluusi waleeseyo emmere nga tuluusi bagireeta egaze nga tulina ffe nga twebbirizaako oli ekkakoko akafumba obulungi akasiike ebintu ebirawo ebityo n'ebirawo ebityo kakati gana amayembe gano galekerawo gakyokubanga amayinja ku mabaati amayembe ago amabaati gebakubanga kweno ennyumba ya wano bakubanga ku nyumba eri ewaabwe gabikoleranga kati waneene ewaka ennyumba eri ababama Kathy kati waneene ewaka waliwo ennyumba gye bali batukana okuyingiramu ennyumba eyo mwalingamu ebintu bingi mwalingamu nalaba ku miti egy'enjawulo amafumu kale nga mwalimu wali obutiiti obutiiti buno ng'abakazi bwe beesiba nga bungi kati nga balina bye babussa kati eyali abutaddewo jjajja yalina mutabani we kuba bajjanga awo ewaka oluusi nga bavudde bweru nga bawummulira yalina omukyala naye nga omukyala oyo nabo nga bali mu bintu byakaki kaloge kalenzi kaloge kati bateekawo ebyo ebintu nga ennyumba eyo nga mwalinga ssente nga baziteekanga wansi wa kapeti kuba twagendangayo nga osanga emitwalo ngaago 2 gali waneeno 3 gali naye nga batugamba ati mbangako kye mujja mu nnyumba eyo kazibe ssente kakibeki ngera nga n'ekisenge bakiggala kati nawo nga waliwo ebintu byabwe baalinga bagiraagira kati ekiseera kituuka wakanga nali ntuuse mu P5 nzika yali second term tuvuddeyo bagamba njagala agendako ewa tata wange okuwummula olutandisa okufuna sensi ajala agendako ewa tata wange okuwummula lwakyogera omukyala najja nagamba nikama owuli okoyo okubeera waneeno oyagala genda owuli okoyo okubeera waneeno nagamba salawo nga nteekaka pressure kazi yanteekamu ebigambo omusajja akomawo namugamba omwana alina kyagala okugamba omwana ayagala genda bakubidde abebweru omwana ayagala genda bva waka zino nga niku njagala genda kuwummula kulaba kwani ku taata wange naye omukyala ng'akola olukojjokojjo
yakizimbulukusa nnyo banzije ewakaawo senga wange ankima mu baganda ba taata wange ankima tandika obbeera naye kati olwava ewakaawo kafiizi we kaakoma buli kimu ekyakoma n'endagaano gye bataddewo nti balina okunsomesa kuba ebintu bya muzeeyi bye yalina osikira babitunda yonna neekola ki senga wange n'abeerawo mbeera ne senga wange kati nga ne senga wange gwe mbeera naye n'ekizibu kye sigenda kwatuukiriza kye yalina naye senga wange yali mukambwe senga wange talina mwana senga yali mukambwe ng'alina obusuku nabeera ne senga nembeera ne senga n'anfuukira senga so mbeera ne senga antwala banteeka mu kyalo saidi za bayitawo Bunsule Bugema nga yazeeyo saidi zeeyo banteeka eyo twalinayo ettaka zalinga eka 4 ttaka era lya famire kati wanteeka eyo aŋŋamba eno gy'obadde maka ga mukazi olisi yadde mukazi wa kika kyaffe naye ate alina ekika ekiki ekye kuba ono omusajja we yali wewaka bo baali beddira ngabi nga si bagundi si bakika kyaffe ekyennyonyi abo bagundi munaye banteeka eyo kati ate gye banteeka eyo waliyo era muganda omu ku baganda bono omukyala gwe mbadde naye wano mu maka jjajja era nasanga jjajja wange omulala munaye tubeerayo jjajja naye tanfuukira akayinja jjajja agamba ngamba mbumulya andyako ebyokulya kati nga nze simanyi nti senga okunteeka eri balina conflicts z'ettaka lineno litwaliko ettaka eryo nga balirwanira family nge irwanira ettaka bagamba naye nodisikira naye nodi naye nsangayo naye mpaka zikaina za ttaka oli jjajja naye ng'alinako abaana iwaka kewafuuka ewaka ne wanzimbirira ng'olwo senga wange ono yambeerera ewaka kewafuuka ewaka katuba tukyali ku byettaka bakyakaayana munaye ebintu ebitandika okunkuba amakathe byaloganga ebintu binkuba binjogererako ligamba yatutuma tukutte biki kuba before even we nalinga enabweru waliwo instances zato nze katanfe nina enkovu wano enkovu eno akagaali kankuba akagaali si kunkuba nti nali nkavuga eggaali yantomera nabi nsala ekkubo mbasala mbiri nentunula eno nentunula n'eno mba nsala nti eggaali yankuba nenkuba ne bantwala ebwayise nzijukira nga ndi bubi katandukulemu obulamu kate n'oli mirako naye eggaali yamukuba ate mukumukuba kamutomera kamwase ubwongo bati kino ekiguno ekibejjukako kiti bamuoperating operatings mirako naye si emutabuki ebintu byali bizibu nnyo kati mbeere ewaka kituufu ebintu binkubye basenga bantambuza mumasabo bantambuza mumasabo bantambuza eno natuukako ekiseera mmeta enneeta mu bulamu neŋŋamba oba banzaala kubonaabona oba nzi saayina kuzaalibwa kuba nzijukira senga yatuukako ekiseera naŋŋamba naye gwe mwana gwe olabika muganda wange si yakuzaala kintu ekyo kyannuma bano abakubonyabonya nga baali baganda ba taatawo waali mulamu naye nga taata talina busobozi bubeera nange taata naye ali eyo ali mu busibe bwe buwambe bwe ali eyo kati tuuka ekiseera nempulira nga ekituufu ensi egaanye nali mmaze otuuka mu senior 4 senga yansomesa nantuusa mu senior 4 nga mpulira ensi egaanye naye nga nze ebintu byange ndi ku bukubi ndi ku bwakatonda nabeeranga ne ku ssomero eyo nze wali olabe ku mukwano gwange wano sikulaganga ku mukwano gyange nze muntu nakati siina nti nze muntu ali awo alina emikwano olw'ebyo ebintu byempisemu nti oluusi ogenda n'ogezaako bbeera n'omukwano naye ng'olwokuba you have the other trauma ogamba watya kino nekituukawo bwe kiti ensonga lwaki nze essaawa zino omuntu gwe ndabanga mukwano gwange ye mwana omuto kuba ntya nnyo ekintu ekyantuukako mu buto bwange tho nakulira mu ssente nakulira awantu nga ssente weeziri naye ate saazeeyagaliramuko
nayita mu bulumi n'omwana abali ewaka nga mwana ali ewaka muzadde talina bulungi sente naye kirungi bwali omuzadde waali omwana amwagala akusomeseza yadde talina naye waali asobola okujja ekiro n'akubikka ng'empewo ekuyiseemu asobola okujja ekiro n'agoba ensiri n'akuteerako akatimba k'ensiri osobola omugamba nti olubuto lunnuma n'agamba jangu otuule wa n'akulerako ebintu byesaafuna instead nabonanga bonyigo niko kati ebintu bino ebyakubanga byali biki bagamba byalinga biki bigamba galinga mayembe yakusindikira mayembe ebintu ebyo gaali mayembe ekisooka gannunanga kuba nze natuwako ekiseera ne bankebera nga siina musaayi nga siina musaayi era nali ngenda funa gondi natuwako ekiseera nga abasawo balowooza nina anemia naye nga siina anemia nga engalo zino nga za yero nga siina musaayi basenga ne bantwalako mu masabu bantuttewa natambula amasabu kuba nzijukira abo abaana bakazini bange nabeeranga nabo baŋŋambanga nti senga yanteekanga mu ruumu eno kati lyeddagala kumanya era lyamaanyi nga babeera eri senga ngaeddagala likolera eno nga gyanywera emmindi ngaakola biki kati ng'omukka gujja ne gutambula ne guyita ne kubuuka ebisenge ne gujja ne guyingira mpaka gutuuka mu nnyindo zange nga nina okugusika naye nze ebyabikolanga nga simanyira bano abaana baŋŋambanga maama yakoze bwati omukka ne gujja nembeera mu mbeera eyo nga nwana n'eddogo tuuka lumu naliko mu P7 nenfuna ania nafunako ania nze bannongoosa nako enkovu eno gyolaba ogiraba eno bannongoosakoko ania kata nnomesa okusoma ania kata nzite ebintu ebyo byasooka ne binkubako nga nate otula P7 ne bijja nkuba kati mukunkuba ne ania nattukiraawo ania nalyoka alumanze ania kannume kambonebone ne ania ng'obulamu bwange tebweyagazi nali manyi ngenda nakufa nga simanyi siriwo kati ate n'ebintu ebinywamu omusayi eno ania bantwala mugundi obulamu bwali buzibu nnyo kati natuuka musinya faawo neŋŋamba naye kituufu afa yafa nenziruka ewaka nengenda ku street nga siina wa famire ali awo gwe nsobola kugamba nti munaye nzirukire woono kuba bembaddemukko nga ndaba kimaze ekitegeeza bino ebyokuyingira Illuminati niko gwogenda okubiyingiramu amalogolo gaabo tebyali bipya olwedde wali oyingira ebintu byokulidde ebintu byenkuze ndaba nga ndaba eddogo nga sikyalitya omusaayi nga sikyagutya ndabi buli musaayi ogwa buli kale ne basala bikapakapa ne babisala bikapakapa bebasaze nze nakula nga sitya musaayi kati bino byonna tebagamba nga nti sala kapa sala ki ebyo nga ndaba nga sibiriiko kikundi kiri awo kyamaanyi weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo taata wa Niko ono yagenze okumulabako yali yaŋŋambako naye yagenze okumulabako era ng'embeera si nnungi alina kansa nze nga nze omuntu ebbanga limaze ku nsi lino nakajjanja abalwadde ba kansa babiri nga nze abaliko era mu buweereza buno bwa foundation senga gwe nakasembayo okujjanjaba twakuluba ne senga naye nga buli kanaku senga ali yeetaaga emitwalo almost 30 buli kanaku gwakubeerera embeera egundi ya senga naye advantage ya senga nti kansa yali ku level 4 already eri gundi esembayo nga tewali kyakukola so nze kansa manyi kyategeeza gwagamba nti Niko abadde ankolera emboozi ezinyumira osobola okubaako kubanga level ya taata wa kansa level ya kansa wa taata wa Niko eri ku level 1 esookerwako ekyasobola okukola ki naye taata muzimbi talina busobozi ate Niko omuntu gwalina mu bulamu gwayimiriddeko ebiseera ebisinga byetwawukana nga amaana ngenze kunoonya ku taata ngenze kumubuuzaako so Niko ono yandiyagadde okulaba akaseera kano nga akayitamu mwebena babadde bagoberedde emboozi abagaa nti nze nikankolera olunaku nze nikankolera kino ku namba yange eri awo tugenda kiteekako Charity for Niko's father ososola ku kyonna kyoliko ososola kyonna kyoyina naye oteekako Niko's cause
tumuyambeko tulabe nga asobola okuyambako ku taata kuba gwalina mu bulamu ali omu mu bulamu gwaga nti abadde ankolera emboozi osobola okuyimirira naye bwekibanga okiwulidde bweba tokiwulidde sive tujja kweyongera n'obuweereza bwaffe era tujja kusigala tusandagala emboozi zaffe. Naawe osobola okugamba nti kanyongere mbaguleko ku bifaananyi ebigulwa ku charity tujja kujjako ekimu eky'ekkumi tukikasuke munniko bwe tuwa ekifaananyi nakyo kisobola otuyambirako ddala. Ekimu eky'ekkumi ekyo ekyensokola nga tumusuulirayokko abeeko n'akaseera akazibu kayitamu. Tukwagala nnyo otubeereddewo nnyo gwasinga oli wankizo ebyo byonna byogerwa naye akaseera nga kano kekalaga emitima gy'abantu nti ddala byetwogera tubimiininga waga nti ansomeseza kyansomesa njigidde bingi mu episode ze osobola okubaako nekyomuyambako esaawa zino okumukwatirako si kyabuwaze oba tokiwulidde sitiro emboozi zaffe yongera okuzikola ki okuzinyumirwa ffe tukyaweereza tukyabulira enjiri tukyatemaatema tukyakubikkula amaaso tukyalumira ddala omulabe sitaani lusifaali tukyamubira ddala tewali kumuwaamu gaapu tukyamugobera ddala mu baana mu bakadde n'abakulu tukyamuyita buli mu nsondo okulaga nti nedda omuntu bwagamba nga ajjanga okole kino tukyogeddeko mu programs zaffe akuyingiza ddogo ndagaano za sitaani bw'olaba nga embeera eno gyekengere mulekerawo okulyalya buli wamu abantu bangi balokedde bannaabwe mu bijjulo oli nakulimbalimba nakutwala mu bijjulo nakuloga nakuba ekintu ekitali kuvaako batuliisanga ebintu bannaye batuliisa ebintu. There's a time ife baletanga ekyennyanja kwanzika bagendanga ekatwe ne baleeta ebyennyanja nga bayinza oleeta ekyennyanja nga kiringa eno emmeeza nga kinene kiva eri kiwanvu kiti puta zino ezimira abantu naye nga temukiryako mmwe nga temukiryako kati waliwo baletanga meals kulwa bagamba ojje mukole ki mulye nga bagamba mujje kati mujje mulyeko ate yamwe bajawula nga balina obuntu basamulasamulako ne bateekateekako ne mulyoka mukola ki muli omudagala ne mulyoka mulya era nga maama Katho kuwa actually waliwo omukozi gumwe twalinako kanatugamba mulekerawo okulya emmere gye babawa emmere eyo temukikola ki omukozi yatugamba era naye teyawangala bubbanga nenanga abanammwe wabawanga ekintu naye ngaomwana omuto olusongo waliwo obuntu byeweegamu genda otule wali olye lyanga nkulaba era nga bagamba mulyawo nga tulaba temugikweka kati omwana omuto muli obeeraye obeera n'okuyagayaga. That's why kubiriza nnyo abazadde ng'okyalina okusoboza oba n'omwana wo okyalina newobanga kyosobola okwafoodinga neribanga osamuwa kagaati beera n'omwana wo. Abantu batukola ebintu meta batali bazadde baffe abantu batukoze ebintu oli nakola omwana wa munne ekintu oluusi ne tukula ne tukyuka osanga omwana ali ku street omwana akola omuze oluusi omwana n'omunenya ne munenya abaana ninga temanyi omudagala gwaveeri omwana omuzadde ogambye omwana wange kati ajja beerako ewasengaawe ajabeereko ewajjajja ajja mukuza feera n'omwana wo. Abantu abasinga ba mitima mibi bali abantu etwafunanga abagenyi nga kola omugenda afuna engoye empya gwe mufuna mwambalako obulungi babalaga buli kimu kiri bulungi. Gwe mwana wa Katonda ali eyekwata obubi onywa ebisigala onywa ebiyago onywa ebyengengo onywa bishisha owebakabaka ku bakazi owebakabaka ku basajja totaliza okwata wano okwata wali oli muzadde looza ku baana bo. Ebiseera ebisinga abaana otegeera ensi entuufu nga gwovuddewo kola buli kyosobola kyonna okulaba ng'obeereramu abaana bo. Ebintu ebimu tubyesonyiwe ku lw'abaana kuba batwetaaga nnyo ebyo byokyasinza okutya mu nsi okutuukako bw'olivaawo bijja kutuuka ku baana bo singa weekwata bubi ojja kuba emagombe eyo gy'oliba olabe ekintu kye bakola omwana wo olwana okwagala okudda tokyalina mukisa kudda nate. So twekwate bulungi tube abatuuze abalungi obulamu tubukuume ku lw'abaana baffe. Nsaba ayi Mukama Taata owe buli muzadde ali eyo omukisa okuza ku mwana we abo abali ku njegoyego z'entaana abali ku bitanda bakaaba abasinda okumu olw'agazadde agalwadde agazibu obawonya obasuuse bakomewo bakuze ku baana baabwe. Tugoba omuzimu gw'abazadde otunula abaana otunula mu ntaana z'abazadde baabwe
tugoba omuzimu gw'abaana tuna mu ntaana z'abazadde bawe nga bakyali bato tebanneesalirawo. Bwana myaka 6 katunudde mu ntaana ya maama kamuteekayo ogwo omuzimu tugugoba. Omuzadde alina kufa bukadde buwangaazi nga n'omwana akuze waali asobola otwala taata oba maama ebyategese mu maaso. Kale naawe weekwate bulungi, siriimu taata alina ddagala. Kiki ekikutwala mu bikolwa by'omukwano wegadanga nga toli protected? Ye kiki mululu kyogwo okufulira ddala bakiyita bakyo omululu seddubu okwerabiza n'abaana nti gye bali olina okuprotectinga okutaasa abaana. Kale bannanga abaana baffe kikulu nnyo, ebintu byotya bijja kutuuka ku baana bo. Gira nga weekwata obubi bagamba ebisigala birwaza, amawuggwe gagenda kufa, ebiwumba bigenda kufa, ensigo zigenda kufa, omusaayi gugenda kufa. Naye gwe bikolera ddala si mistake nti otoba. Wabula bagambya ddala gashisha galwaza kati nalabye abavubuka anywa shisha oba omukka baguyisa batya mu matu muno. Nabalabye oli balina tekinika anywa shisha nayisa muno oba kiki abantu balina talent. Talent eyo nogitadde mu kwonoona bwongo nakwe. Kale tugenda kusinkana olundi mukama bampeera omukisa osobola okubaako n'akasente k'osindika ku layini yange eyo niko talina simu lwaki enteekateeka y'okufuna essimu egenda maaso n'essaawa zino yayimiriramuko oluvannyuma lwa security n'ebigenda maaso mu bulamu bwe ng'omuntu, naye nga mu bwangu awo essimu tujja kugifuna kuba si kizibu. Naye olw'okuba nti waliwo entalo ze twali tulwana okuexposinga okwongera okufuna direction n'okwewala ennyo abantu banyaamu ontwale mu Illuminati nze nkusindikirayo sente bwe ziti ebikemo biki njagala kuyingira mu Illuminati njagala kusaddaako olaba nze message zibitirirako wana mustinga. So twazenga nti nedda kasobola tukireko ekyo naye nga kyangu tuli safe ali safe ebintu byetunyumya tukyabinyumiza ddala enjiri ekyabuulirwa so tekaseera ndooza wakwetaagira. Awo osobola okukozesa enamba ey'essimu enamba yange eyo gye nina yokka n'ogamba nti kozi Niko's father kozi Niko tumuyambe kutulabe nga kakansa kano tekatuka ku levels ate zinaabambi kubanga omusajja ono atuweereza tusomeseza ate ng'akyali wiiringi. Kulwana n'ensi yange mweraba.